Simon munene we mu kibuga nakati akyekaza. Bobi Wine yamulaze nti agundi byokola mbiraba. Onkubamu ebituli wano na wali. Bobi Wine ye muntu bannanga anyiga. President waffe muntu. Babeleyo ku ma TV ne bamukubamu ebituli ne bakola kino ne bakola kiri ne bate bamusanga ne bagala okwegonza. Okyegera ekintu ekyo. So ekyatuuse ku Simon buli omu agumusalira. Omujjonkera ng'oli ku TV. Kyokka bw'omusanga mu buntu n'oyagala ate okumubongako okumwebuuzisa. Tebijja kukola. Nzijjonkera bwe nkusanga nja kuyitako buyisi. Kakati kankutuuseko akatambi kano. Nga bakunnyonnyola engeri Simon gy'olina okweyisaamu eri omukulembeze. Bobi Wine temumulabira mu kifaananyi kya muyimbi. Bobi Wine mukulembeze, president mulamba, mulina kumulabira mu kifaananyi nga kya mukulembeze. Bwe mubeereyo ne mumukomparinga ne babebe kulu ne mumukomparinga ne ba kamiliyoni ne ba alien skin tebikola. Era bw'ojjamu eno ensi eyaffe eya reality tukugamba nti Bobi Wine toyina kumulaba mu ekyo ekiti. So kansoke nkuweka n'aka video kalabe. Then n'aka video ka Simon ngenda kakutuusaako ng'ageza okuba nti ate yeewolereza nti baagalamu okugenda na Bobi Wine. Video eno nkusaba ogimpereka like. Information esobola okuba nti aletambula ku speed eya waggulu. Ka video kako. Ka video kalabi. Nemusase mwanga kyenalabye gemanyi gennina. Kubate wali ayogera ku shobuli omwe ayogera ku Simon. Police wadde takulaba. Police wadama yindi kipopo ate nekira. Mu protocol ekajambo yakakubye ne mu protocol nga womanyi. Abantu amuntu kyali excited ku principal w'endongo Bobi Wine w'endongo. Tiwo omulabo boyagala okoleki naye abantu bwe batu bwajja aba ku protocol ero omulaba yakoze bwati tomugwamu bwotyo. Okisegere. Kale kalogo yakoze adde ategeeza. Akuba kajambo. Nalabenga agamba wala nzirabye era ndoza lero kijja kutokola. Okisegere. Kati abalala bonna bagezaako okuteekawo embeera batwawule ne principal tekisoboka. Tewali buzibu era tekisobokerako ddala. Principal tumusabeyo meeting kati. Tukakase tewali buzibu. Oyagala kwegata. Naye watuba tukwegata kwegata ku kyanya kyaffe. Oyagala kwegata ku kyanya mukuumulamu. Muganda wange Simon omunene w'e Kampala kino kankikubuuse ng'oggyeko programs z'otera okukola ennungi n'embi n'otula ku programu ezimu ezizalawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira nti buli w'ozalawo omusajja oyo oba ozalaye bannayuganda bonna abaamulonda. Simon wajjako waneene South Africa ntubeera ku mukolo nga batuyise gwa musajja mukulu wa ku kyalo nga bali mu kumwebaza. Fene tugenda ab'enkyukakyuka n'ab'NRM ebyaffe mwabisalamu ne muzannya bya NRM byokka okulaga abantu ekifaananyi ti South Africa yonena ya NRM. Nakubira essimu ne nkugamba nga wone kiprogrammu kyolanga ekyaba NRM ne nkugamba era olina okujja n'otajja. Ebyo nno si ensonga Simon, si byenza okugamba naye njagala kati owulirize ekinyusi we kiri Simon nkugamba nga muganda wo oyo omusajja His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu si ye Bobi Wine gomanyi eyajjanga ku mbuutu y'embuutu kizingaze okulanga ekivulu eyajjanga kubukedde ku programu zonna nga zekulanga bivulu azekulanga busaabala si yoyo. Simon, please muleme kuzalawo bannayuganda abakeera ku makya ne balonda pulezidenti waabwe. Simon qualifying akera ku makya kubonga ku musajja oyo nga millions and millions of Ugandans zimulaba. Simon temukopa. Tulaba musajja oyo kitiibwa kyalina. Tusobola kukopera ku b'abanyanzi yakera ku makya n'aweerera n'amukuza His Excellency eri b'abanyanzi abanga mwana wadde mutowe ni abanga mwana naye tunuulya b'abanyanzi enfunga gy'afunga tamuyitangako linnya lye nga mpulira. Tunuulya abantu abamwetoolodde tunuulira kanso wayiswa tamuyitangako Bobi Wine ebbanga lyonna lye mbadde nga ndi close nabo. Simon kugamba tumanyi mukolya under pressure bakama bamwe tebakkiriza kwogera wadde ekigambo His Excellency Bobi Wine tebakkiriza. Awo n'omwana era yali akola ku Baba TV yatulumba nnyo n'atulumba n'enkuba essimu kubambakwa nabo ne mugamba nyo wayo n'omuwala akeerera ku pulezidenti w'abantu abadde ki producer
nangamba munangali ebintu bya biwandiike tulina kyakukola era omwana we bava ku mpewo yeenenya otubategeera naye gwe Simon abantu balima kulima nti oba nti waliwo ekizibu kyonna oba ki regardless byokola ebibi eri ebinafuya struggle Pressure bakama bamwe naye osanze obusajja ensi n'ensi emulinze ensi n'ensi emutunuulidde omuyita Bobby omuwa omukono from a distance oyo president w'abantu funga mubuuze n'ekitiibwa nigusiba olumbye ng'alumba bano abayimbi bemumanyi nti nno bajja kwagala enki okutambuza akayimba kaabwe president w'abantu ensi yonna beefungira nga ne maama Babi Kyagulanyi Ssentamu tamuyitanga kopto wadde obuyita lino taata Kampala oba taata Solomon mu bantu amuyita president kati Simon Sebo gweyagala omusajja Sebo omugongeko bwoti Simon ne mu YouTube abalala ne ba TV presenter n'abayimbi abalala abakyayina ezzalawo eri his excellence mugenda kubeera embarrassed mugenda kuba ensi egenda basekerera muwe omusajja oyo ekitiibwa ensi egenda bagondera president w'abantu omuwa omukono bwoti omuyite Bobby waze omwogaliri Bobby omuwa omukono omuntu president w'abantu so Simon nkwegayiridde ne banne kibeere ekyokuyiga buli wosanga ng'omusajja oyo funga otusobola kufunga muleke Simon kunnyonnyola kiki ekyabadde ye yafunye ku tulo otona tufunye kuba waliwo n'ebijja ebirala binene mulimu abagala okukozesa embeera eno okunjawula ne boyi wange principle nti boyi gw'oludde okulaba n'osanyuka bwoti ye yabadde alowooza nti abuuza na gundi tikya kipopo yayagala omubuuza aga Katonda okusinziira kuba muli okunti we baŋŋambye ne baŋŋamba we baŋŋambye ne ŋŋamba bwekityo bwe kiri ne kaakati olw'ambitions z'ebyobufuzi n'abantu abamu bali mu kukozesa mbeera eno kulaga nti tokkirizibwa kuyingira wali mbeera eno naye bagenda kubeera surprised anaddala olwaleero bagenda kubeera surprised nnyo but tewali kisobola kutuseparatinga na musajja waffe Prince kati katukubuuza ekibuuzo anawo video wenda babukuweereza nga naffe wenda babutuweereza gwe wafunyeeko communication yonna okuva wa principal okulaga nti oba muganda wange saakigenderedde communications nyingi ekitakirizibwa olumu na kusharinga kubanga ekituufu kiri nti abantu baffe abatulaba buli yalabye aka video bo bakitutte nti Simon bakuzalaye era Simon tolina kyotugamba okitegeera so kati tuvudde tukubuuza nti wafunyeyo communication Dr. Kwefu ogamba otya Dr. Kwefu ne Alpha Times yangambye Semwanga bisoma kaabirabe Alpha Times nayo tukutumiddeko yangambye story no munajo